misango sirabangayo musango kupapiriziddwa ng'okwo mu bbanga lya sabbiiti bbiri okubanga omaze okwekenneenya byonna ebikuleeteddwa ng'ate bijweteke era n'ozuula ng'ate ffe abaawangula ffe bakyamu n'osazaamu n'okuwangula kwaffe omanyi ow'empaka akunama emirundi ebiri oyo nno ye NRM yamala okukola ebikolobero ate era neeyita mu ssiga lyaffe eddamusi neebanga esobola okusazisaamu okuwangula kwaffe balabye ennaku tulina ebintu bibiri bye tusobola okulondawo ekimu ku byo okuddayo mu kalulu kuba tebasobola kutuwangula abaatuwa bakyaliyo balamu bw'otumbula emmwanyi oleeta muyimbi omuyimbi oyo Diamond Platinum bamupangisize private jet okuva Kenya. They hired a private jet nemusuula Entebbe ne bapangisa helicopter okumujja Entebbe paka Ntungamu ekitegeera sente zame wa musolo n'asasulwa bangambye ababaddeyo badde nga abaggulawo a 7-star hotel ekitegeera and I know it from a source. Eyo company bakajiwa over 126 billion zikolechi mbukuteka factory ya mwanyi wali document yonna eraga stake government je ina muntu obatu ina over 40%. Omuvubuko yennyini oyo wa Inspire Africa yomugwe bawa 9 billion ayigiriza okusomesa bana Uganda okunywa coffee oba bana abanyowala jani amu bayigiriza ne bia simanyi. Auditor General's report neraga nti yakolayo omusomo gumu oba gwali mbaale n'abayigiriza abeeyo okunywa coffee ageze n'akabuto kakati si oli mumanyi oyo tugume nedda tugiro ati yenze gashoma nze kungu ze sitisibwa nti omuntu omukunsi kuno ogu ye Allah ye Katonda ne antikati nimbye tumupime kilo ze yayina emyaka emabega ne kakati over 126 billion tax years men bangambye ababadde kibalabanga mukolo lavish bajira batya lavish event ngayo badde nga balaunchinga a 7-star hotel e Dubai ne mwanyi amasapa gabadde kuli. So do you have issues with that? Yes, sente zange sudiri bwakola amasapa ago sigainako buzibu kuba sente ze wava muno bwakola sigainako buzibu Mandela wo maluba akola sigainako buzibu nezino sente zange. You said over what? Over 100? Over 126 billion. Zebakamutekam. Taxpayers' money. You have the evidence? Yes. Yo mugo bawa 9 billion okusomesa mwanyi. Abantu okunywa coffee. Oshege, sente zo you still also have issues with the mwanyi lwaki ogenda Ntungamu? Sina issues. Baligenzeewa. Ebife bisinga okulima mwanyi tubimanyi. Erigon. Buganda ate yo. Ne won. Oshege. Okwolola sente zo mumusolo nesi kino kankiba buli olunaku lugenda kucha kino nkibagamba gana maloozi mujja gajjayo tali muntu yeetabye mu kubba sente zaamwe wa musolo ngeezo one day ajazisasulira kungu tibakulima mu Bannayuganda basiru bino babiraba Diamond Platinums bamupangisiriza ennyonyi okuva Tanzania simbi ya musolo ne bamupangisa ne helicopter okumujja Entebbe simbi ya musolo sente zoze bamuwadde tuzimanyi na muwendo situzimanyi ne bajja n'abayimbi e Kampala yakundi gye nasoose okulaba ey'emmwanyi eriko abayimbi Coffee Marketing Board eyo giraba daddi waffe yasubulanga emmwanyi ng'azireeta abo mulaba ebugolobya Coffee Marketing Board we yabeeranga naye njala omuntu omwava eyandage nti mu biseera ebyo baakola ebintu by'amasapenga ebyo. You've looted this country with impunity. With impunity. Eggwanga libbiddwa mu ngeri y'obwanantagambwako. Ddala babadde batongoza bintu bya mwanyi oba waliwo ekirala? George Aniono Ronald Reagan yagamba talina buzibu n'abavubi balya ssente ng'ekivubi kubanga zaabwe era be bagenda mu nnyanja ne bavuba nkiddemu. Former US President yagamba talina buzibu n'abavubi balya ssente nga endya y'ekivubi
kubanga enkya bajja kuddayo mu nnyanja bakwate ebyennyanja ebirala naye era alina obuzibu n'abakozi ba gavumenti abalya ssente za gavumenti ng'abavubi akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi Sudiru Pareria Sagodo ne wava munno n'omuntu omulala yenna bw'ayirona ssente nga bw'asanze ssente zize ne ssente ey'omuyoho omusolo basajja mu mujooga kwabadde kwolesa amasappe ayo obutambi n'enkwata ku ttama tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, follow. Ndine Musa in the episode of Inspire Uganda, View Once, Council Nalukola, President Museveni yavuddeyo ne yetondera Abaganda Central Region Buganda yonna ayagala badde mbakwatagane bakuba yadda betondera yabakolaki ebizibu bye bayiseemu ebintu bye tubadde tulaba ebigambo byazayogera saakala ogate ebintu ng'era naye bwe yabigasi yabakolaki gwennyonnyola ebiseera ebisinga dayasi nze kyemmanjagala manjagala nokera ku makyano ga nti nzize kwetondera Musa oba kale nvuddeyo kwetondera famire ya Kyagulanyi n'osooka otubuulira famire ya Kyagulanyi wagikolaki okitegeera si kuva buvyeri ne weetunda kati watya nga Abaganda balina okwetondera ye nga bo be bamusobya ate yena yeetonda ate mu kifo ky'abali okwetonda kakitegeeza asooka atubuulire Abaganda yeetunda kuki yeetunda kuki okitegeera kati bw'abanga era ddala ali wiringi okwetondera Abaganda oba okutulaga ekyo kyayagala okwetondera erifa Abaganda ne Buganda akolenga Katikkiro bwe yavaayo n'agamba naye abenkyukakyuka abannuupu bannange mbeeto wetubeera tulina we twasobya nga twasobyagana njagala tutuule twogere n'amanya ensobi ze we ziri n'atandikirawo namulabye naye ebigambo abigira abisama we yagamba nno abannuupu bamugamba aveeyo alangire nti bababbi anti ebyo ate bwe yazze yagambye mwanfuna bubinze sagambako nti omukulembeze wa nuupu yenna kati yatandika okumanya ensobi ze zezo zagolola kati ono omukulu naye kyenjagala akole atandika okutulaga era Katikkiro nga bwe yavaayo n'agamba banaye tusaba gavumenti ete Edward Sebuufu nti n'atandika okumanya nti ensobi z'alina ze z'obutavaayo kulwanirira Baganda na kwogerako ku gavumenti eno ebibi byebeera ekola ng'akolaki ng'alaba ate nga alina eddoboozi erisobola okwogera bwekitegeera so kati mmanjagala n'ono omukulu aveeyo atubuulire President Museveni yeetunda kuki yeetunda kuki kuba ye commander in chief ye 001 kakati yeetunda kuki embeera gy'abayisizaamu mbeera ki kuba bulijjo yatugamba y'omu oyo agamba Uganda etandise omuwoomera y'omu agamba atufugira ddala bulungi kitegeera era tuwa emirembe mingi nnyo kati ate ensobi yemuvaawa ku mirembe gy'atuwa bw'aba asazeewo okubeera omwerufu oba okubeera ddala omuntu like ngawulira ali guilty bw'aba ngawulira nga gumusinga aveeyo agambe nti bannange olw'ensonga bweti nebwe newamenyayo ensonga nga 5 kuba ziyinza okuba ennyingi naye newamenyayo nga 5 tusobola okugamba aziriza atayogedde lwa budde oba lwakugamba nti kale tayagadde nnyo okutujjukiza bulumi baze atuyisaamu okusinziira nti avuddeyo nayogera ku bino na bino saana ebiina byabimanyi kitegeeza ki okuva atandika essaawa zino ogamba mbuno yeetonda anti agenda mu kalulu kamuwuba agenda mu kalulu ate eri ataba mulungi ng'agenda mu kalulu buli agenda mu kalulu awo aba mulungi era kalulu bwe kanaggwa era ajja kuddamu akwesa eri tangi egamba nti we shall crash all Baganda okitegeera so katusa kulira bandi yeetonda ebyo nti tajja ba crash nga yali alimba musajja gwe dayasi ate osookera ku makya n'ogamba abeewuwo nti bannange tekyali kugula ano mmere n'okitandika nako n'okikolamuko emyezi nga3 ate n'ogamba ate okyetondera olw'okuba tebaafa ate wagano bagulira emmere ne babonaabona nnyo n'okimazaawo n'emyezi ng'egi 3 oluvannyuma ate nodda n'ogamba nali nsaaga n'ab'ekikanga kuliko n'omu eyafudde lwekyo anti kyeggamba kyenkulaga kiri lwakuba kiretedde mu mmere kyenkulaga nti bwe yatusuubiza otukurashinga bangi bakurashingibwa like kati teyatumalaawo
ne teyafuna ndoza mukisa gutujjawo mulundi gumu ne bajjangawo abamu sekinoomu abalala bali ku makomera abamu bafiira ddala. Ukitegeera nze ngamba okwetonda nandibadde okwetonda kwanditandise nakuta ababa be bakute mu bimpatiira anti kyenkulaga nti ono yabadde anyumyamu kyekiri kyenkugambye nti yeetonda kuki kuba yabadde mu mbozi ze za byabufuzi like ayagala bululu. Okitegeera abantu abamu kyemutamanyi ku bannabyabufuzi abamu batuuka ttemu y'akalulu balina ebintu bingi bye yali badde asooka otunuulira nga tannaba kujja kati nga lwakuba sinnatuuka kugenda ku nekyabadde kawempe ebyo byonna bikolebwa Baganda. Kati weetondera otya abantu weetonda otya leero enkya ku makya era Omuganda omulala n'anyigirizibwa n'aggibwako ekifo kye yalondebwa. Kitegeera kubanga oyo musajja y'omu yavayo n'agamba Kyagulanyi bakola okunoonyereza nga Nuupu yabba obululu bwabwe akakadde kalamba mu kulonda. Kitegedde kakati gwe weetondera otya ababbi oyokeddewo ku makya nosanga ababbi nga bakubba ate n'obeetondera. Okitegeera so kitegeeza ebyo bigambo abyogera kusanyusa oyo amuwagira nakulowoozesa muntu nti osanga asobola okweddabulula oba okufuuka omuntu omulala ate ekitasoboka. Kuba omuntu okufuuka omuntu omulala kyemanyi ono yatandika okukola ebintu byakola ne kaakati ng'akyali mu myaka egy'ekivubuka ati abikoze paka ku myaka egyo gy'aliko tolina ky'omugamba batakyalina kyazza. Nasobola kati wano wetuli bw'otandikira wano omuze gwonna oba kubba oba kutemula oba ki tosobola kunga nti ate tujja kugukyusa mu myaka 9 ate oba tukyagukyusa kuba kati oli mu myaka egikola ki egifa kuba ennyinyi era avayo n'agamba nti Yesu yonna yeegendera mu ggulu era we nategeera nti eggulu nategeera nti eggulu bw'abanga ddala balayika eziri ku mulyango oguyingiza eggulu zisoomukiriza n'ayingira nze kandireke nze. Wetwalabidde omusajja ng'ali mu viewers Kansona Lukoola palamenti yagigenze mu viewers mwakifunye bubi. Nze nafunye ku information ne bagamba taata w'oyo omwana bamuyita naye oba musiraamu wenaalemu nnyombulukulwa wenaalemu simanyi oba abeeranga oba bikiwa enaalemu ne mukulu nnyo mu enaalemu oyo omukyala yadde yeesimbye ku Nalukoola. Gundi ogamba gundi ye second command mwena gundi alina wano empigi ye ali naye oba naye ali erinnya linvudde mu mutwe sono ne gundi ye eriawo empigi twagendayo ko ne balamu by then mbadde bamumistakeninga na Moses Ali neda wawona erinnya lyalina naye musajja musiraamu abantu basinga mujjukirira ku bintu bya Farida. Kati oyo omulabo oyo omusajja ye taata w'oyo omwana so balina se y'amaanyi esobola okukyusa ekintu kyonna ate kyekiri kye nagamba kuba omusango gwa Nalukoola ogwo tegwabadde mu kkooti y'amagye. Kitegeera kyekiri kye nagamba nti kkooti y'amagye ne weebeerawo ne weetabeerawo enjawulo zero kubeera ne baana bali mu kkooti za bulijjo era batambulira ku oda. Kati ogenda okubigattagatta nga eyasoma amateeka ne bali be beekwasa mu bannamagye baba tebasomye mateeka bonna tebalina makulu. Kkooti eziri wano mu Uganda n'owa P1 n'atasomeddeeko ddala asobola okubeeramu eyo kkooti lwa nsonga bw'atuulawo ekyomugaba akimanyi bajja mugoye mu sentensinge booti musibe emyaka 10 ne wanaakyogera mu Luganda nagamba gwe nkusibe emyaka 10 kuba kye baamugambye oba ne bamugamba gwe ddayo ojja kuddanga ennaku z'omwezi bwe ziti. Okitegeera nti tekiriimu kwetaaga kubeera nti omanyi amateeka nti weetaaga ennongoosereza n'okwegendereza kyakwogera bwogezi. Kati kyekiri kye nagamba nti abalwana n'etteeka lya simanyi kkooti y'amagye byebimu ne zino eziriwo era kubanga toyinza kuŋŋamba nti ekkooti omuntu asobola okubeera mu mbeera gy'olabira ddala enzibu ng'omulaba embeera gy'alimu si ntuufu mu kifo ky'okumuyamba agende mu ddwaliro ate n'omusindika mu kkomera eddene. Kitegeera so kati byebyo kati oyo omukyala babadde basobola okukola ekintu kyonna kyonna basobola okukikola kubanga newe tugenda mu kkooti okusinziira bino byaliyo ng'olaba olwedde omusango temwana. Mu kalulu ka Nalukoola baakwata ab'NRM nga bali mu nnyumba babba bululu
kyokka ate obwo bujulizi omulamuzi tabulabanga kikulu wabula ye yafulumiza ekiwandiiko ekijja nalukola mu parliament ne mukulangirira obulu kamera zakwata nga oli agezaako okusula gundi ajeyo forms enda bino byonna evidence webi obukakafu webuli naye bano bo balina engeri gye bakwatamu ekiro kyekiri kyensosa okunnyonnyola mwe abasinga babadde temumanyi taata wa mukyalo oyo yeesimba ku bamumanyi ababadde tebamanyi kyovulaba beewuunya nnyo okuba nti nate basobodde okujja nalukola mu kooti mu parliament omuntu abadde amanyi taata w'oyo omwana tosobola kubeera surprised nga bajje nga bajje nalukola mu parliament tosobola kukyewuunya bw'obanga omanyi taata w'oyo omwana kubanga kibanga ebunaakera ku makya ne bagamba kati ngola nti Muhoozi CDF nookera ku makya nobeera surprise Muhoozi afuuka atya CDF sibetakoze bwatakoze oba totegeera oba totegeera ate okitegedde ye mutabanyi wooli kati anaafuula ate wuwo kati abo be bawa abalamuzi order bababulira nti kati tukole bwe tuti so kati ebyo byonna byabadde bisobola okwapeninga naye ekyampadde essanyu nti nalukolayo mugumu era agamba nti kati ate baba bakikoze bwe batyo bwe mba nali mpangulidde ku bitundu 7 ku buli 100 kampangulire ku 9 ate nga kisoboka omwami Moses Kigongo era kubaddeko erya Moses kyobula basinga bamumistakeninga ne Moses anti nze mujjukirira nnyo ku birala mujjukirira nnyo ku birala Moses Kigongo oyo no anti abantu abamu babayita ba Moses ne be ba Musa abasinga basiramu omwami oyo mu kankuweko kugundi ye katini yafayo sigundi kukyoyogera lwaki bwenzikanyiza naawe ali strongo pira nnyo eyagundi eya NRM okumanya abamu bamutya n'omutya waliwo eyampulidde nga mwogerako nangamba nti oyo yekyemani we NRM definitely tyakulimbye vice chairman wa NRM vice si chairman cause nange lero namugambye kalate Museveni abaki so we manyi amanyi go gabagalina okubaawo baba bagalina of course manyi kati okusalawo kuno okwavudde mu kooti oba okuddibwa kwaweseza omusajja viewers kwa kalulu ekyo kyabadde kisoboka nalukola yabadde Mecca mpaka kusimya kagondi nalukola yayogedde nalukola yayogedde kubeyogedde bembadde ndi mukugamba yatubiseemu nga bwe tugira wano bwaba yakawangula mu 70% bwe kaddamu ajja kawangula 99 ayina bukakafu ki kuba bano balayika obukakafu negatuliza akantu kano okyogerako ki ekyo nabagamba okuva ku ntandikwa nti nze nali sinza ali mu kugezesebwa wabula omulamuzi kennyini omanyi omulamuzi bwe baba balesa omusango gyali aba alimu okugezesebwa oba ababiri ababeera bali mu kupinkana babamu bamanyi ekituufu kali mukyala Nambi yali akimanyi nti yali tayina buwagizi era teyawangula ne batuuka okuwuula abantu bafa emiggo ye ne banne nga bwe bali mu NRM be bafunye ennaku beeyongedde okusoomoozebwa era abantu baffe abali eyo mbagamba ekigambo ekibazaamu essuubi nti baleme kutya n'akatono kituwadde omukisa ffe nga bannakawempe North okwolesa obuvundu obukyafu obuli mu institutions zaffe omulamuzi oyo nze namulaba nga apapirira nnyo nga gy'oli walinga awali ekijja era ddala tufunye omukisa kuba gwegwa omusango omanyi nze ndi muwoza wa misango sirabangayo musango gupapiriziddwa ng'ogwo mu bbanga lya sabbiiti 2 okubanga omaze okwekenneenya byonna ebikuleeteddwa ng'ate bijweteke era n'osuula ng'ate ffe abaawangula ffe bakyamu n'osazaamu n'okuwangula kwaffe
Omanyi ow'empaka akunama emirundi ebiri oyo nno ye NRM yamala okukola ebikolobero ate era neeyita mu ssiga lyaffe eddamusi neebanga esobola okusazisaamu okuwangula kwaffe. Balabye ennaku tulina ebintu bibiri bye tusobola okulondawo, ekimu ku byo okuddayo mu kalulu kuba tebasobola kutuwangula abaatuwa bakyaliyo balamu, oba okujulira tusobola okujulira mu court of appeal kyetwagala kyetulondako naye ng'era tujja kuddamu tubawangule balinga abeesaaba ettaka ng'ate tujja kubawangula. Olaba General Museveni ennaku ezo yabadde yeetonda eri Katonda n'abantu b'ensi yaffe olw'ebikolobero bye baakola. Kati ate laba kino ekizze kyongedde omunnyika musajja wattu. Yali afunye omukisa awo nga yeetonda okugamba ensi eno nabwekiti ebbanga eryo tosobola kwetonda buno obudde n'ogamba dadi nsaba kunsonyiwa nafumisa omupiira gw'emmotokayo ne gutuula omukka. Kati dadi n'omwetondera ekiro ku makya n'oyasandabirwamu. Okitegedde? Kati oba wabadde onyumyamu ziri emboozi kituufu okitegeera. Kati bw'abanga bwekibanga kankugirimu bwekibanga okwetonda okwo weekuli kubeereko ebikolwa, kubeereko ekiraga nti dadi nsaba kunsonyiwa nayasiza omupiira gw'emmotokayo sijja kukiddamu. Ku makya kera ku makya dadi muzuukuse omugambe nti dadi kati omupiira abagenda okugukola like mujjukize bintu bikola ki oba bimuzamu suubi nti ddala oli sorry. Instead of okugamba dadi nti nsonyiwa omupiira nagufumisa akasumaali ate n'oyassa endabirwamu ku makya nga tewamwetondedde kiro. Kakati njagala omwami oyo aveeyo ateeke ennongoosiriza n'obwerufu mu kwetonda kwe aleme gundi Nalokola wagambye nagamba mbu nno muli bampaka bakunama kati bali bakunamye owempaka akunama ebiri andijjukira omanyi owempaka ekimukunamya ebiri tokimanyi bulijjo anti owempaka bw'akunama n'omugo waaye okunamye agamba nze ali bwenti ng'addamu abange yekangabirizo kumba addamu oguloki kuba eziri empaka soba omugamba omuntu atali wa mpaka omugamba nti waayo okunamye oba empale ye erimu ekituli eyekwata bwe kasinaga nfudde bannaayi saagirabye yawoza kiriwa katoliye asigala akola ki awoza kiriwa kati kyekye kimukunamya emirundi emeka ebiri. So kati ono nze kyenjagala okumanya nze njagala apologeza abantu abakulu abo zibeereko n'ebikolwa tutegeredda nti omuntu ali ki ali sorry. Kati tosobola kuŋŋamba nti omuntu ali sorry ng'ate ebintu ebibadde bibeerawo byennyininyini bikyagenda mu maaso tebwasobola ebiba bukuva. Omusajja ali Mekka yabadde Kaaba musajja wattu amawulire ne gamusanga naye nze n'ekirala kyenjagala okunnyonnyola bano abeetunzi oba ne bannayuganda balina kyenjagala bategeere. Buganda President Museveni Buganda yamuwa ntebe gyatuddemu era biye byeyadde yeetondo bye bayalabanga ebibi byakoze Buganda abigikoze oluvannyuma lwa kukwasibwa ki ntebe eyo ng'ate Buganda yamuyambako nnyo n'akwasibwa entebe eyo. Watya nze ndabanga gwe okwetonda Buganda ne gandi kati tukusonye oba Munnayuganda yenna ayina ku bulumi eri ggwe nga ddala ali awo kuba zirina abantu b'endowooza nze simanyi naye nga b'endowooza nga ddala bo balina obulumi obutasobola kubavaako eri ggwe oba gavumenti eno. Kati nze mbadde ndowooza kyali badde beta gokera ku makya nobaga bannange entebe yammwe yiiyo oba osanga basobola ate okubaako ati munnyonnyola nti n'ebino ebigambo obugambo tekijja kukola. Nyinza okusanga kambeera omusaazi nye nga bwe bibeera bigambo bino byayogera kati ate ye musaazi namba emu. Kati gwe teberezaamu nga tata akirumira atudde awo omutereddeko vidiyo ng'omukulu amugamba munsonyiwe kuba tata akirumira musajja muganda. Neyo n'emisango gitadde ku ye abantu ba bulijjo bakwata emmundu. Omuntu yenna bw'afa amasasi kati gwe nga bakubuuza nti baani abakuba iculingoga nti abantu ba bulijjo okitegedde ate kyekimufuula commander in chief mu buli mbeera yonna yonna mu America
kanku America kale nenge munsi yonna ensi yonna omuntu olaba ono gwe bali bayita Lion of Mogadishu ogaye yafaye goyagala kungamba nti ye agende e Mogadishu nakuba emundu yekka yali komanda kati mu kukomandinga ne bawangula olutalo credit zonna ebitibwa ne biweebwani nti America bwe sindika omuntu ne mugamba nti kakati genda okube Vietnam oba genda okube China esindika bakomanda besindika basobola okuba mukaaga naye nga bali buli komanda ina battalion y'amaje nga buli komanda ina abajasa bali mu 10 bebajasi kakaaga ne bagenda ne bawangula olutalo bwe bavaayo abajasa abo babasiima naye ate tebabasukulumya nga bali oba kisegera bulungi so kati wano ono ye commander in chief ye commander in chief era eggwanga lino buli success erituukibwako olaba ne wokera ku makyagwe dayasi nozimba ekizimbe nga Burj Khalifa ano mu Kampala oba nekisinga Burj Khalifa obuwanvu nekifuuka ekimu ku kyobulambuzi nekireetaana abantu bangi enkulaakulana bagamba President Museveni akulaakulanyiza ki Uganda lwaki ate ebirungi byo babiteeka ku ye ate ebibi ebiriwo ate mu biseera byo ate byo yagala ate babiteeke ku balala okitegedde nti nga bwe bamucreditinga in case ne bagamba nti kakati Uganda yesinga okufulumya emmwanyi oba Uganda kati ovacado oba gwe tufulumya mu nsi yonna waffe wanjawulo mulungi era bagamba ovacado mulungi ava mu nsi Uganda president wayo yani era n'amwagala bw'aba akola appointment oba okwagala okumiitinga omuntu era basabani era bo bebabira yegwe bajja okumiitinga yajja okubasalirawo nti kati tujja kubawanga ovacado mu bungi bwe buti nga tamulimanga nako tamanyi ovacado mulungi bw'abeera na bw'atali naye yajja sala bagambe nti akati okusinza ku ovacado natudde n'abantu bange tujja kubawanga mu bungi bwe buti ne oba mu buti oba bwe buti kati tulina bw'ongamba nti ate ye commander in chief okutuusa olwaleero teriyo muntu gwe bakuba masasi yakwatibwa nti ono bano be bakwata nga bakube n'amasasi ate era abantu ba bulijjo wano mu Uganda tetubeera naki namundu kati gwe atoddira ekyo kyo kimuggyeko gwe omuteekeko kiri ekyokuba nti no kati bwe tubafa abalina emmwanyi ennungi awo ojja kumuleeta bwe banga embooka evuga obanga tetulina amalwaliro tetulina ddagala mu malwaliro ekyo kyo kimuggyeko awo sijja kukkiriziganya naawe so okwetonda kwe mwakuganye sinnakugaana nze sinze Buganda ate sinze Abaganda bonna nze ndi omu kati gwoli wa Lugembe nsobola okuba nga gwe omukkiririzaamu anti nkuwa ekyangu wakyakulabirako osobola omukkiririzaamu n'ogamba nze okusinziira omusajja enjogera gye yayogeddemu emotions ze okusinza bwe namulabye nze namusonyiye oluusi ate okimanyi nti no mwe muddira abantu omuntu bwe yeetonda nga yeetondedde abantu in large nga yeetondedde abantu bangi mwe ne mwagala okuddira omuntu buli omu ojja kusanga oli agamba nze musonyiye lwansonga talina kyeyamukola gwe ate oyagala kwegatta ku atalina kye yakola ate gwe weegatte ne balina be yakola nabo bagemu nabo balina okumuga nti bamusonyiye so kati awo ogira wali n'oŋŋamba mbu nno aveeyo annyonnyole mulamu akiyeetonda ku ki kati tutandikirawo tubanye kati bwaneetonda n'agamba nti bane bannayuganda abanyigirizibwa ababaddeko n'obusene bwamwe mu bizinesi bwamwe ne bugwa olwa taxi ennyingi oba olw'embeera ya oba bannayuganda abanyigirizibwa mu fizi gwe muwaayo oba bannayuganda bafiiriddwa abantu baabwe nga mu malwaliro teri ddagala abasawo balagajjavu bannayuganda abaana baabwe abatasoma oba bannayuganda abalimye ebirime byabwe ate ne bigwa ebbeeyi ne bifa oba bannayuganda abalimye ebikajjo byabwe at the end of the day ebikajjo ate sukaali nakola ne mufiirwa mu ngeri etyo kati agende ng'ayawula ebiwayi nti netondera abalimi olw'embeera bweti ne bweti yaliwo kuba kimanyi abajjukira buli mbeera ezibamutwala abo we batyo nabo beetondera embeera bweti ogaye banene netondera bannakampala olw'ensonga nti amazzi ono gwe batwala vanira ne mwana bamutema omulundi gwe osegedde kati abalimi ne babetondera mu ngeri bwatyo kati nagani kati netondera bannakampala abayina ebizimba amazzi gayingira mu nju zammwe ab'e Kampala biki kati n'abetondera mu stawedi tyabo nabo ne bamusonyiwa ku lwabwe okitegedde kuba kati abanyigirizibwa si Baganda bokka
wadde ye yayagadde kita mu contest ya okisegeera lwansonga nti kale abaganda be bagezaako okumukola oba kaliro akamu yakawuliddemu jjukira principal statement z'abadde akola emabega kaawo ng'alinga ekibayi kino akirabula nagaawe sipapa nange kuvaayo kugamba nti beetondedde kino ekibayi bakitwala kati Dias olaba nze kyagala kunnyonnyola bantu bano in case omukisa gusobola okunkwata nze kyenzikiriza ku President Museveni Oluganda alumanyi bulungi kati era Katonda bw'annyamba nalaba vidiyo eno nze asobola ogiraba oluusi neemunyiza bunyiza embooko neevuga kisoboka nakyo oba oluusi obulamu ne bugenderamu oba n'osibwa bibeerawo naye nga nze ate kino simwataakinga wabula ngezaako okumwadvisinga yadde kale si advisa we naye like ngezaako kale nze okuwa opinion yange good nze nga nze bwe nkiraba nti kibeera nga bw'onaakera ku makya okimanyi nti nno ebiseera ebisinga nze nalabako omuvubuka edda amanyi nze abantu abatakkiririza mu bajjajjaffe mbeewuunya nnyo nali nkyali muto ndabako omuvubuka what I remember bali bamuyita Jafali Jafali yali mugisu ng'asiika chapati n'amandaazi kati limu ku makya mba ngenze woogula erindaazi waliwo omu ku bakozi b'akawala nekakwatibwa n'atuubwako empewo za jjajja wa Jafali kati nga jjajja we yafa Jafali n'agaana okugenda okuziikaani jjajja we naye nga jjajja we ye yamukuza kati jjajja we ndoza mu busungu oba mu kwagala okubeera gy'ali nga atebenkedde entende yagala amanye omwana ono namukola ki era bwe yatuula ku mwana oli omuwala yabuzanga ekigambo kimanya abagisu bajja kukya understandinga yabuzanga Jafali nakukola siina like nga bwobuuza omuntu naye walugembe nakukola ki nakukola ki kikimbulire nkimanye gwe n'otuka okugaana okujja okunziika nze omwana gwe nkola ki gwe naleera gwe nakuza nga wooli oli mulamu nti kiki kye nakukola osegera era buli muntu yenna baamugamba nga gende ewa jjajja omuziike osegera atereere atebenkere kati ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo okumanya ensonga nti era Jafali abakuba na nsonga naganze jjajja nze wangoba oba ewaka oba nenga jjajja naye gye yali tawumudde emirembe nga abuuza omwana ono namukola ki kuba namukuza ne mubeererawo muzukulu wange tegeera kati mubeereyo namukola ki kati kale okwetonda kwe before okwetonda ndoza yali sose najjo banaatubuuza teyatukola alyoke yeetonde yetabimanyi abimanyi kivula yabadde kati byali soso kati kyenjagala okumanya yeetonze ku ki kyengeza okulaga Dias kitegedde nze kitegeera tonna kitegeera lwansonga kivula baggo kyatwala nti kuli kwadde kwetu nze kyenjagala olwaleero otegeere nze Dias mu bulamu bw'ensi eno nze nina okukkiriza kuba nali ndabyeko nagendako emasindi ze zimu ku ngendo zentambudde ennyinyi nga ntambula eyo nensanga omukyala yalina omuvubuka natwala omwana we mu ddwaliro ng'eddwaliro lya gavumenti omusawo gwe baasangawo n'amugamba omwana ono embeera gy'alimu si nnungi naye essaawa zino dokita yali kuyambye taliiwo naye nze okusobola okukuyambako omwana ono tumukakkanye mukube ku ddagala lisobola omukkakkanya tandikiraawo enkya ogenda kumpayo 10 meka 2 omukyala oyo n'amugamba sirinawo wano 2 wabula taata we ajja gwe omwana mukoleko agenda zikola ki zikuwa omukyala n'amugamba sisobola pozi ojja kulinda ani dokita kati mukuddawo okusika omugwa sirina 2 omukyala bwakubira taata w'omwana bakola biki bwe badde eno omwana n'aluzinga obulamu bwe n'afa kati omukyala oyo ng'agenze mu ddwaliro lya gavumenti ne bateekawo embeera y'okulagajjala nga baagala 2,000 okutandika okukwata ku mwana we okumujjanjaba omwana we n'amufaako mu kwetonda wano naye bamwetondedde simanyi kakati ekyengezaawo okwongerera okulaga kivula nkugee nti buli muntu yeetaaga mu department ey'enjawulo bannabyamizannyo gwomanyi abantu abalina obulumi abaana bafiiddwa talenti zaabwe bannabyamizannyo beetaaga olwetonda nga lwabo mutuuza okutwala mutwala abatalina kugenda abakola training balala abagenda balala okitegedde bannabyamizannyo beetaaga okwetonderwa
banabitone kuba ngamba banabyamizanyo waliwo ate banabitone nenga si bamizanyo mulimu banabitone nga bakuba bukubi ati mulimu abatunzi biki kati banabitone betaaga okwetondera muna Uganda omulimi yetaaga okwetondera muna Uganda omusubuzi yetaaga okwetondera kwegamba byo kwetonda bingi osegera muna Uganda atambulira ku nguudo zine zifanana bweziti yamenyeyo yadde ekimu yetaaga okwetondera Sudiru ogwe mwatera obuyinja mu kkubo mutabanyi we n'abutomera n'afa yetaaga okukola ki okwetondera nti abantu bangi ate Sudiru lwakuba nti no ye yali nti ye richest man waneeno nti ye abantu bakimanyi naye abantu bangi abafudde mu mbeera bwetu batakitwala nganso naludde ku mawulire era naku nga 2-3 mebegera waliwo abafiiridde mu sport yemu abavubi betaaga okwetondera kuba ennyanja bazizimbyemu ebisenge kitegeera abaana abatasomye olwa system eno betaaga okwetondera ate ng'oli mu lulimi lwe bategeera sikuyisaamu ng'alina gy'alaga ng'oli mu lulimi lwe bategeera n'ovaayo n'obeetondera n'obagaba naye abaana atafunye mukisa kusoma olw'embeera eno kuba eno system bangi beremeseza okusoma nze nsobola okuterako nina vidiyo gye nalabye nsobola ogikuterako awo n'ogiraba nga mu Uganda waneeno waliwo essomero nga omusomesa edi teacher yeyazika piece of chalk omanyi kyekitegeeza okuba nti essomero lyeyazika piece of chalk ng'essomero ekibiina kimu kibeeramu ebibiina 3 P2 ne P4 ne P3 ne bibeera awantu wamu nga basomera mu classroom etya n'obasanga nga blackboard bagisharinga nti ayikyali mu P1 musoke mubalinde byenkugamba simbu sikiwakanyiza naye no like kanjitereko ko omuntu awuliriza awulire kulina eddoboozi bajja osobola okutegeera kye mugamba omanye ebiseera ebisinga abantu baba balowooza kuyiika mukaaga eri kula wakati mu kusoomoozebwa ebibiina ebisinga bikyali busiisira mpozi n'emiti Then we are going to look at the ways how people destroy forest or vegetation. When it rains, we send children back home. Waliwo n'ebibiina bibagatta mu kasiisira ke kamu. Primary 3 and primary 2. Those was normally share the grass touched huts. Embaawo abasomesa ku bawandiika za kusitula n'okuyigiikiriza okwewala okuyulikamu. Even a piece of chalk, we always borrow. We always borrow piece of chalk. Omuyizi alina kwetebeka mu nfuufu n'alannama ebisambi ne bimweyimirira okuwandiikirako. Abagezigezi be bafuna enduli z'emiti kwe batuula ne zibanyiga obubina kuba teziba mpoole. Omuyizi anaanika engatto mu bigere abamuloodi kuba abasinga bakuuta kagere n'obatunuulira nga balinga abava mu nnimiro. Which might now cause the outbreak of gigas soon. Joli abalamu beekembye ne bazimbawo ekizimbe kya bibiina 2. Abazadde baakubye bbulooka ne baayo ekitongole ekyabazimbidde kati omanyi kira kye njagala okulaga ekiri fane essomero lino oyinza okulowooza mbu lyakatandikawo kakusereko olira omwaka gwe lyatandikawo nebbanga eyabadde yeetonda lyakafuga kusereko waneeno lino ly'essomero lya Kinga Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Kapelabyo era mu disitulikiti y'emu. Lyatandikibwa 1954 emyaka 76 okubeera liti tekwali kwagala kwabwe eri kuyiika mukaaga n'eri kula wakati mu kusoomoozebwa. Essomero lyenkugamba daasi lyakasiisira lya bugundi subi nti mu kubeera ery'essubi nti paka olwaleero bakyeyazika piisi ya kyoko naye gwe omanyi kyekitegeeza daasi okimanyi nti era essomero newankubadde naffe tetuli nnyo nti ki singa teryabadde wala mbadde nja kubeera omu kubajja okugula bokisi za kyoko buli tamu bawengayo bokisi emu si bokisi emu n'obo bawaddemu obo bakolera tugambye ka piisi we bakeewola gwomanyi kitegeeza okuba nga obawadde piisi mbadde nja kubeera omu ku bunafu bwange n'akatono ke nsobola okufuna nga nja kugulanga bokisi
at least 10 kale boxi za choko nwaneko kubera nti nze mukuziba wasijja kubanga nzibawoze nja kubanzi bade bajewola bafune balino zizaayo kubane bali nabo tebalina kati wedio bebewolako nabo kitegeza nabo bali bubi sibozigiremu okitegera bebewolako nabo bali bubi neje bajijja toyinawo baganti bagikuwe bubi ko nabo bali bubi okitegera nabo awo wennyini wenyagalira tuwulirize gundi eno zino sente ziri ka accountability nga tulina essomero ezo sente tugenda zigendako n'akakyannuma kenjagala okujjayo kati ekineeseza essomero eryo oba oliwulira oba wulira ey'ensonga kati bwe yabadde yeetunda ku kikwekyo kubera essomero siri Abaganda ate kati abondoza ajja betondera lulala kati yasoose kwetondera baawano ku musango ki yena maaso tulina amasomero bwe gatyo newunya n'omuntu asobola okugamba waliwo nno n'akubuuza eryo essomero lyasiririmu bagenze mu ssomero limu yadde study ya ssomero limu kati kyasimaginibwa ebitundu nebyo abo nno ba district bagambye enamba ekitegeeza erina MP erina bakawo district kyokka ekisinga okunuma bitaata ayambala obwambaze engatto abanga katu tikulyambala gatabakatona kyokka nomaye kye bayita engatto nigiina kati wuliriza zino sente abo bataata obalaba ayambala uniform bebo balanga abaana babagagga era oli alibeera mu uniform baganda oyo tomunyega kuyo weekend gye tuvuddemu eno yennyini zino sente zafulumye ng'ate waliwo nezasooka okufuluma ng'ate n'abantu be bagamba babaddeyo basombye basombe oba kitegera kyekugamba sente zogamba ez'emmwanyi eb'emmwanyi mbimanyi ebinewootateekako njagala abantu bawulire nga tetunagenda mu gundi eyo nabo beewulirireko ono muntu waabwe ono ye kimulinako kiri kimu ayinza okuba yabakubye lwa nsonga ti diru teyagibaddemu naye ate mu bakuba nti diru teyagibaddemu yakoze eki yatuleetedde at least okumanya naye ng'ate ekimu ekyokusomesa abantu esimu gyokonakonabo oti dabukiriki si tekino otubule mwanyi oleeta muyimbi omuyimbi oyo Diamond Platinum bamupangisize private jet okuva Kenya. They hired a private jet nemusuula entebe ebapangisa helicopter kujentebe sente zamwe wa musolo n'asasulwa bangambye ababaddeyo badde nga baggulawo a 7-star hotel. And I know it from a source. A company wakajiwa over 126 billion. 126 take off factory ya mwanyi. Wali document hiyo na eraga stake government je ina muntu batu ina moba 40%. Segera. Omuvubuko yennyini oyo wa Inspire Africa yomugo bawa 9 billion ayigiriza okusomesa bana Uganda okunywa coffee. Oba abana abanywa warajani amu bayigiriza ne bia simanyi. Auditor General's report neraga yakolayo omusomo gumu bakwali mbali. Abayigisha abeyo okunywa coffee. Ageze n'akabuto kakati si oli mumanyi oyo tugume. Neda tujiro kiyenze gashoma nzeze kungu zisitisi watisibwa. Nti omuntu omukunzi kuno. Ogu yekatonda ne antikati nimbye tumupime kilo ya ina emyaka emabega ne kakati over 126 billion taxes men bangambye ababadde kibalabanga mukolo lavish bajira batya lavish event ngayo badde nga balaunchinga a 7-star hotel e Dubai ne mwanyi amasapa gabadde kuli. So do you have issues with that? Yes, sente zangi. Sudiri bwakola masapa ago sigainako buzibu. Kuba sente ze. Wava muno bwakola sigainako buzibu. Mandela wo malu bwakola sigainako buzibu. Nezino sente zangi. You said over what? Over 100? Over 126 billion. Zibaka mutekamu. Taxpayers money. You have the evidence? Yes. Yo mugo bawa 9 billion kusomese mwanyi. Abantu okunywa coffee. Sente zo also have issues with you. Mwanyi bachogenda ntungamu. Sina issues. Baligenzewa. Ebife bisingo kulimamwe mwanyi tubimanyi. Erigon. Buganda ateyo. Ne one. Ochege. Okola sente zo musole sino kanchiba buli onaku lugenda kucha. Kino nkibagamba. Gana malozi bujja gajjayo. Kyali muntu yetabye mukubba sente zamwe wa musolongezo. 1D ajazisasulira. Mukulwana nnyo. Biraba.
Tabiraba. Diamond Platinums. Bamupangisiriza ennyonyi okuva Tanzania. Ono yafunye 750 million. Ne bapangisa ne helicopter kumujja Entebbe. Sibyo omusolo. Kati bamuwadde. Tozogite sizimanyi na mwe. Sizimanyi. Ne bajja abayimbi e Kampala. Yavundi je nasoso okulaba ye Mwanyi eriko abayimbi. Kofi Marketing Board yogiraba. Daddy waffe yasubulange Mwanyi ngazireeta awo. Abo mulabe bugolo bya Kofi Marketing Board weyabeeranga. Nenjala omuntu omwave yandaga nti mu biseera ebyo bakola ebyo by'amasapengero. Dabali ku Mwanyi. You've looted this country with impunity. With impunity. Eggwanga libbidwa With impunity. mu ngeri y'obwannantagambwako. Ddala babadde batongoza bintu bya Mwanyi oba waliwo ekirala? George, no. Ronald Reagan yagamba talina buzibu n'abavubi balya ssente ng'ekivubi kubanga zaabwe. Naye obuzibu abulinaku omuntu alya musolo gwa gavumenti. Ono tusobola okugamba nti Gashumba wano yabadde alwana because deal teyagibaddemu. Naye ng'ate alina information gye yaleese ku mmeeza. Information yabadde nnungi. Ayinza okuba mu butanwa kuba bonna abali ku side ya gavumenti buli atabaddemu eyo ddiirwa alina okukuba ekintu kino. Naye ate balina kye batulabulamu ng'abantu. Ffe twabadde tukyali ku kya Kenzo kulwana mbuno akasajja kaabajoze babakinisizako omusajja yabakinyeeko biki naye ssente ezaagenze zo wazitegedde kuba kwezo ssente Diamond Platinums bagambye yafunyeeko 750 million. That's take home. Tekuli bino byonna bye bamukoledde ne basomba abantu ne babaleeta. Teriyo kyaba 126 billion. Essomero liyo lira oliwulidde. Essomero lyongambye eryazikakyo eryewola kyo lyagala newoliwako miliyoni 10. 10 ziba nyingi kubanga ab'okukyalo bennyini bamaama bataata bakuba bloka zaabwe akazimbe ke bateekawo ako bakuba bloka zaabwe nga beetaaga just mabaati na seminti. Kale n'obawako miliyoni 3 bazikozesa ne babeera nga wakiri bamalako kale emyaka ng'ebiri nga tebeewola kyoko nga tebaguzeza miliyoni 3 kuba engeri gye bamanyi nti olaba ebiseera ebisinga omuntu ate talina kintu bw'afuna ate akikwatisa bwegendereza kuba batya nnyo okuddayo wajja akoze eki gyavudde kati babadde bali ku mbeera ya kwewola kyoko kati abo balaba newobakwatira box emu n'ogibaa n'obagamba buli ttamu gyaba box emu basobola ogikwata obulungi ne beegendereza nga bamenyamu n'awaako munne ne bakozesa mpolampola. So kyokka ate wano nga kyoko zisuulibwa kati wano okuzisula sinaako obuzibu kuba yembeera gye balimu kyekiri kye bagambye nti omuvubi sente z'okuzirya ng'omuvubi si musango bajja kuddayo era akwate ki ebyennyanja naye obuzibu ye muntu ali obubi ssente naye ng'ate alya za gavumenti zamwe wa musolo kitegeera kati bano oba eryo essomero eryo olaba eyo Kenzo ngenda kukunnyonnyola bwe nti ko Kenzo saagala abuzaabuzibwe kuba ndi sure ngera information endetera okubeera sure njijjira ku Kenzo yennyini buli kyabaddewo Platinum kye yafunye yabadde akimanyi kuba agamba negotiations bajja ne batuula kuba bali agamba mikwano gye oli omukulu ate sagala awoze tumuwaayiriza soko mpeeko katini njagala nnyo ebintu bino ennaku zino oli omukulu yakwata billioni 9 ez'otuyigiriza okunywa caayi mwenda zali billioni 9 okutuyigiriza okunywa kofi agamba mukwano gwe era mikwano gya mukyala we ye yennyini yabyogera Eddie agamba egyo mikwano gye era mikwano gya mukyala we era akolaganye nabo okumala ebbanga. Emisana yonna abantu ne batandika okubuuza aliwa nga tetumulaba ku press conference ne yagana ogenda waliwa for status. First and foremost, I was paid to perform. Okay, I wasn't paid to do those things. Sent agreement earlier performing. Contract you, that's how specific you are. Not teaching people how to. They wanted me to be there, of course, more early and all that.
but bano babadde bayigiza nalabanga waliwo embeera kubagazisa muntu kati yeyabadde kuyigiriza abantu yaze kuyimba kati tuyinza kuŋŋamba nti oli bamupangisiriza kubanga twetubafominga ffenna Diamond kuva Kampala mu mmotoka ng'oli agiddemu helicopter naye ffenna abamaki nti oli abeera mugenyi nakyo tulina omususu samako ensuso naye ate tetulina ate kuteekawo ennyo mbeera ntali kituufu naffe tuli bantu tukanoga naye oli kubanga Diamond talina nnyonyi naye bagimupangisiriza bano bennyini oyogera ku helicopter oba eri private jet bagimupangisiriza abeena abaffe ate kati ayinza ogiteeka mu ssente ze kitegeeza bagimupangisiriza ekitegeera ne bavaawo ne batuuka awo ffe baatuwaza amafuta ye ne bamufunira bamuwaza nnyonyi n'amala okukola lihaso n'alinnya nadda ate nsumanyi n'akola bikise nga balinga abalumi omanyi n'obeeraawo bwe yamala okukola lihaso ate yalinnya n'akomaokijukira alina okusula gyalina biina kye byali awo okusula balina mufunira obufuniza ate alina otwalibwa kulokeshoni yeko alina osula ate alina okubizibwa naye waliwo ekyasukka ng'emyerago gisusse kitegeera emyerago ebyokunafuya industry yaffe okunafuya nti awano tewali muyimbi wano okusinza ku kigenda maaso tewali ki tewali muyimbi simanyi oba nyinza kigamba nti ne nze sirina sigamba mbujogeza bujja he's worth it akikoleredde nga ye no problem if it is worth it then even me to be on that show I'm worth it because singamba this city worth it you cannot book me to that naye bwoba olaba nti I'm on that standard of going there nange nkugatteko you can also give me a fair treatment ekigedde kubanga bwe mba sina value wampitidde ki Kenza alina wagambira muno n'abayimbi abalala abeeyo okubateekako maanyi ge yabagamba tekisoboka kyemukola tekiriiyo bali tebabataddeeko bali tebagenda kulya ku mugaati gw'omulijoni yaabwe anti katujjukira engeri gyali pulezidenti w'abayimbi abamu ya kyogera kituufu abamu engeri gyali pulezidenti w'abayimbi abamu osanga yabalamu ng'alina abayimbi b'abawesitana abeetaaga okuteekebwako gudde naffe engeri giri gye gyali mikwano gye ng'ate era mikwano gya mukyala we n'agitegeeza ne giwuliriza okusaba kwe ne basobola okubaadingako and ekirala Musuuza kye njagala amanye ne walikola atya ne walikola atya bana basajja bamala okufunza n'ofuuka waabo ba useless tokyalina nnyo makulu just oba wagamba tikola kino jangu wano kati gwe naye wennyinnyini weewulire nti baakututte ku marathon y'okwagazisa abantu emmwanyi n'okuzirima gwe nga bakututte kuyimba mu nnyimba zo oliwo oluyigiriza abantu okulima emmwanyi oba olubaagazisa emmwanyi every after an activity wabeerawo kitegeeza mwenna igwe buli kisa yabaddeyo nga oli paid mwabadde mu malya ga nsimbi mwabadde mulya sente za muwi wa musolo temulinayo makulu naye kennyinnyini weewulira tegeera kuba ne bakuliza amakulu ge wabadde olinayo togoogera bulowooza kimu nabadde nago olw'ensonga nasasuddwa amakulu go gaadde gakusasulwa ku performinga so eri mwabadde mugenda kwagazisa abantu mwanyi nabadde nsuubira okulabayo omuntu nga Katikkiro kuba abadde abeerawo nnyo ku kyemmwanyi ekyo ky'omujulira yadde ebiseera ebimu byo sibeera wamu naye n'ekyo kyo at least mujulira nga Katikkiro then ne tufuna ne kuba kulembeze b'essayidi eyo ng'abantu be bamanyi nti bakulembeze baabwe nga beetaaga okwogera n'abantu okunyonyola abantu baabwe okubaagazisa emmwanyi si kubafumitira mpere zammwe ezo ze mwabaddemu eyo nga mufumita empere okitegeera bangambe n'abantu basombe abasinga ezo zonna ndi sente jjukira sente bwe ziba nnyingi olina okulaga ensansanya yaazo okitegeera kati omusajja wuye baabaga nti yakakwata sente z'abasajja eziri mu bilioni 126 kweyo gundi omulamu ogwo gwaliko kati awo nawo naanoonya ngeri gyazoonuunamu
nga ziri 9 billion tozitigaseekeza okutuyigiriza okumunywa ate zirizo yatandika okutuyigiriza okumunywa nga nayo company batatandika tebanagirowoozaako kyokka ensi yanywa nga nayo yennyini tannazaalibwa yatuyigiriza okunywa ekyo kisooka tukiveeko company factory gye bali mu kuzimba gye batandika obutandisi gye walabye ekyali ku gundi gye baakoledde marathon biki yasooka n'afuna 9 billion za kutuyigiriza kunywa kofi nga naye kennyini talinaawo kiraga nti agenda tandika kukola ki kunywa kumukola kati atuyigiriza kyatalina kati ebiseera ebisinga omanyi bannayuganda ebintu bingi byobagamba ne babibuusa amaaso zemmena nnyo ne bakyali bayi ne mbagaamulaba lwakuba nti nno ki naye no Uganda yensi esobola okubeera ne minisita w'okussa nga minisita wakussa ng'atuyigiriza bwe bassa how to breathe in and out kati mutuuka okolano nga mugenda bugozanyira eri kati tuli mu nsi nga tusobola okubeera kati wuuyo oyo omwana atuyigiriza bwe banywa kofi asegeera omuba mwami oba muki atuyigiriza banywa kofi mutukume musajja kati oyo omwami atuyigiriza banywa kofi kakati gongamba otya ntusobokera kumakya ntubulwa minisita atuyigiriza okussa bwatubuulira kubeera abaana ne babeera ku masomero ebiseera ebisinga nga bali mu bibiina ebisookerwako baby killer stop biki abasomesa akira kumakya namuga breathe in out so tufuna minisita sikipya sikipya kyanjawulo mu Uganda ate mulina minisita w'okulya natandika otulungamya nti ate tolina kulya nnyo obudde bwe butirya kino kola buti bwe tusobola okuba nabo wano mu Uganda ekintu ekitasoboka kyokka very soon ekijja tukifuna bye mulabanga ekitasoboka kale ye muntu okubeera nti ajja kubeera ku nsala emekufa n'ebisigadde wano mu Uganda bisoboka twafunako ne minisita w'amabugo anti kyenkulaga twamulinako nti kati ate ng'ali asasulwa navudde ennaku ezo ne mulira ng'aka okufa obufi ali mu kyejo byalimu ekyo kyejo zedde zisagala nnyo nze waliwo n'abantu be mbasagala kuwa birowoozo muleke be mbasagala kuwa budde muleke kati nga balesa ekyejo kyabwe so tewaliwo kyabaddewo awo kiri fani wabula musuza nziramu omujjukiza ngera bwe nzija mugambe era nziramu omujjukiza nti kino kikyali kituuza kikyali kituuza wabula gwe kyenyinza okuwa amagezi nga ggwe omuntu kuba mwenna mmwe bamu musuza y'omu n'oyo omusajja wane musuuza naye yaweerwako biliyoni z'omuyi w'omusolo era naye abalibwa ku bantu abaze baweebwa ku ssente z'Abannayuganda n'azikwasibwa nga yaziraaninga wabula Bannayuganda engeri gye batalina maanyi na lukusa lusaba accountability basirika baligisaba luliwo olwo tomanya byamu anti kyengamba nti ebintu bya Mukama tomanyi wabigera luliwo era musubira mutadde mukawulwa mugamba gundi kino musubire sana n'omuntu okera kumacha otubulire ate nno mune yayigiriza Abannayuganda balina okunywa chai wa kofi obe mmwanyi yayigiriza bembale bokka kyali national wide naye bagenda okukola accountability okumutwala mu bambali ba auditor general nga ku 9 billion yagendako Mbale ate waliyo ka kiyosiki katini bwe kati kati ne bakizula nti mubbi sikyo ani gwe bayongedde sente ye akole kati andi kati luli kyabone site nakola company nasaba sente asobola okukola company olwa bayigirize bulungi nenga ye yabbaziri kati irago bamuwa teyabba bamuwa kale n'atazikozesa bye bamuwa kozesa ziri era gwe bawadde na zino so omukolo gwabadde gw'amaanyi kati awo era nkyaddayo emabega ku mwetonzi ebyo byonna byetaagamu apology n'okunnyonnyola nga bw'oba onnyonnyola okunnyonnyolwako olina okubeera ng'oli mwerufu nnyo ate nga weegendereza nnyo bajjukira bino ebintu ebiriwo bw'oba onnyonnyola omuntu nga ali awo omunnyonnyola nga wa busungu akufumita eŋŋumi awo akutujja eŋŋumi awo nakkaane lwaki mutujooga wateeberezaamu Omunnayuganda alima emmwanyi eyo n'emusala oba n'agirima n'agiteekamu obudde bwe n'ateekamu n'akasente ke n'emusala n'amala n'ateekamu kale miliyoni ze nga 2 n'aggyamu 800 wate n'omugaa nti ate oliye wamuwadde biliyoni 9 ayigiriza abantu ginywa kyenyagala okubuuza mu regions zonna ezirima
emwanyi nga eyo region tetugimanyiimu gye baatutte eyo factory neyo na marathon na bicho bikola abantu bagenda kuzijja eno ate bazitwala eyo anti emwanyi yennyini omuntu yali avuddeyo ko n'agamba emwanyi omuntu omu akkirizibwa ogigula mu Uganda ate yakkirizibwa okubaga ebbeeyi kwagigulira wali okeddeko omuntu nakera ku makyana agamba nti dayasi okola kuki oba kale katugeze okola bidonuts ebindaazi nagaaka kati okwetoola ku bakozi b'ebindaazi bonna mu Uganda ndeese omusuubuzi w'ebindaazi buli kisa abikola ono yalina okubisappulayinga mu maduuka mu Uganda ne mu supermarket kale bitwalire wamu njeno ne supermarket n'amaduuka n'obugunigundi obubitunda nagaakati ono yabisuubula naye yasalawo ebbeeyi kwabisuubulira ne bwabyagala ne size lyabyagalamu kitegeeza abakutereddewo nti gobokera ku makya n'oba nga osobola okuba ebindaazi byo 2,000 ng'ebindaazi 2,000 obikubira mu mitwalo gyo 4 ye n'agamba nti nze ebindaazi 2,000 mbigulako emitwalo 15 gw'olina obiguza kuba tokkirizibwa bitunda ate ggwe kati kyeteeka le nawulirako ku mmwanyi nti emmwanyi yatuuka ne bagaa nti waliwo mukyala yali mukyala nga yakkirizibwa ogigula ate yagiwa ebbeeyi kwagigulira Chegera kati bina bikola ki bisoboka ndi gwokera ku makya ne bakugamba nti kakati amatooke tugenda kulonkinga omusajja akwasaganye by'amatooke mu Uganda era tugenda kumuwa obuwumbi 10 alaba amatooke embeera mwe gaba n'okwongera okuba devisinga ku matooke n'asooka ggulu gye gatali gwe tobuuza gwe genda n'ekyo kati era oba teri mmwanyi y'omukulu gye yasiimye kubeera ssente gwe baaziwadde nti kiraga nti gavumenti terinamu yadde omukono gwonna juka zino ssente neewole banja ffe tulisasula kale amasannyalaze gennyini bukyatuzaalibwa gaakadda mu mikono gya gavumenti nakyo tetukinaako bukakafusolokera ku makya ne bagamba ate gwe ekyapa kya airport kirimu njagala ndaba nfune bulungi nze okuva nategeera amasannyalaze tegabadde mu mikono gya gavumenti gasobola okuba nga abaaliwo edda gaali mu gya gavumenti naye ffe eno gavumenti kuba ffe eno gavumenti kwe tuzaaliddwa twakalaba nakawulira wano jjo juzi tewannawera oba na mwezi nga gavumenti egamba ogeddiza anyway gwe nayagala okusuubula genda China bamuyita Buy with Joseph awe China ojja kuba ebyokusuubula byonna obikwasaganyiza omulundi gumu bwe guti nti China ne Uganda yagifuula close weight obudde bwe wamalanga okulinnya ennyonyi genda kutawanya kunoonya ogira bugizi njagala kino nga kyo kijja awo wennyini w'oba oli n'olokola obudde bamuyita Buy with Joseph enamba kweziri ekyemmotoka gende wa Sula Motors akugamba emmotoka taratibu buli kika kya mmotoka oyagala kwewola kibanja mpola kuswapinga bamuyita Sula Motors ali wano Makindye tuka ku nkolongo y'e Makindye akirira ku Entebbe Road waliwo Africa Oil then opposite Sula Moto waali buli kika kya mmotoka akina oba sekyo osobola okugenda ekibuye nga wakaya oyisa police ekikubo ekidda ku Moland ekikubo kya Moland ojja kulaba bondi ennene eriko kalina kuliko Sula Motors ojja kuba otuuse buli kimu nga kibbwa bulungi nnyo bulungi nnyo ate gwe nayagala oggula engoye n'amasati ag'omulembe ono buli kikumba kya muvubuka ono wezo nja kubaguza naye era siri musanyufu nja kubaguza nze nolaba nze daasi nyansonga lwaki tubeera eno ne siranga oluusi byangoye ebyo bimanyi ennaku enkwata saasira nnyo Abannayuganda twekumira nnyo mu butamanya like netukumira mu kubeerawo ng'abatategeera okumanya ebyokwetondera bingi omusuubuzi agenda e China na sanga t-shirt eno ng'omuchina agitunda nusu 15,000 wabula gwe Munnayuganda n'ogyambalira ku mitwalo 3 kitundu ate omuchina agitunda 5 kitegeeza t-shirt eno wakiri katugibale nti omusolo n'okutambula biki byonna katukibalire era ku 15,000 endala neweza mutwalo wakiri Munnayuganda agyambalire ku 1-2 oba 1 kitundu bangambye dazeni ya nika y'abakazi okugigula eri ya mutwalo 1 n'ekitundu kisinziira nti ekika yes naye ngamba ezitandikibwa okale katugambe mbu kyokka n'otukano nga nike mu bagitunda nusu 7 ne mulimu ne zibatunda 2 12 kati kuba
nabadde mbuuzaako nyitegedde okeka quality abasinga kati gye bakozesa 90 mu Bannayuganda gye bakozesa eyo gyogerako naye ng'ekibaleetera wano okugitunda ssente bwe zityo omusolo gwe bagijjako kyekibuleetedde abaana okuva ku Knickers eri zaalayise kitegeeza wano empale bw'oba ogenze mu botike ey'ebbeeyi n'akugamba mbu empale ey'ebiri eri abaaguze dazini namba manyi n'afissa nako daze ebiseera ebisinga tulina ebintu bye tulaba naye abantu balina ebizibu lwakuba nti ffe tuba tuseka abantu balina ebizibu no si kuseka by the way nakituddemu buwiivu buno buwigi bwe beeteekako waze da kunyumizaako nakyali wange wiki y'emitwalo 10 wano nga bagikuguza mitwalo 15 nakyali wange muyimbi bamuyita Keziwizi one day twali tubeera ffenna okusalaama kati one day maama waabwe najalwala bamuvuga ne bamutwala ekiruddu sawa zaalinga 2-3 bamutwala ekiruddu ne babeerayo awo amubeerabeerako awo zayo oli asaaga 6 n'akomawo waka kati tuba tuli awo tupoye kale twali tunyumya nga tulaba kamuvi awo atuli awo banyumiza ebibaddewo biki mukadde bwali nanga mulesa ayogera naye tujja kuddayo nemuga kadde nange enkya tujja gendayo ffenna mu ddwaliro mukoleki mulabeko saa zaagenda owera saa 8 ne batukubira essimu baakubira ye ne bwe yalaba essimu yali emukubidde agamba musa okimanyi nti maama ateeka okuba afudde nemuga ate lwaki ate oŋŋambye muneseyo ng'ayogera nga essimu eno naga ne kamukwate ndabe sisita we yali amukubidde ekituufu kyo maama we yali akoze ki yali afudde ne tulinnya ekyo ekiro ku ssaawa 8 yali ayogenda enkera twalinnya ekyo ku ssaawa 8 ne tugenda ekiruddu bwe twatuukayo ne tulinnyako eleveta ne twambuka waggulu bwe twatuukayo nga mpulira kinnuma maama kyali wange afudde alinga muganda wange oli maama waffe afudde mandi awo nkyabirowooza ndi awo nga se ni musajja mugumu nze simala gakaaba nno era nze yinza okuba ndowooza abafube nali nkaabidde mbabala ku ngalo nze ssebo ŋŋumira ddala kati mandi awo nensanga omukyala ali mu myaka nga simanyi myaka gye nga mukyala mukulu ddala ali musaizi esobola okuzaala nange okunzaala mukyala mukulu kati nga tuze tulabe mama w'abakeezi maiti ye tulabe engeri gye tugijjayo n'ebyokuziika kuba twaziika Luweero eyo ebigenda kuba ne mpaka kati kyannemera mu mutwe kyagaana okunvaamu oyo omukyala simumanyi tamanyi naye kyagaana okunva mu mutwe ng'omukyala alina maiti ezi alina maiti ya bbaawe n'omwana we omukulu kati ng'ali mu ddwaliro ssaawa 9 ez'ekiro akaaba agamba mukama onkoze eki omwami omututte ate ne tata wange naye n'omutwala like nga ye alaba omwami we ye wakiri alibaddewo ate n'omwana we gwatwala nga taata we abadde amubeererawo naye amukoze ekyamututteko naye sinakaaba naye nga bamundoza bamayo bankabira mama bakeezi naye nga nali nkabira kuno omukyala nga ndabira ddala mu budde obwo ssaawa 9 ez'ekiro ali yekka maama abona ali yekka alina maiti ze 2 nze nali simanyi nti omuntu wafa malwaire bamuteekako ttaaga ku bugere nasooka n'obbiraba kyankwatako nnyo nnyo ne ŋŋendayo mu kasengo omukazi gye yali ninga oba mugambe ki oba kati mbitandike ntya nebinsobera so abantu balina obulumi era nze newunya omuntu akera ku makya n'atuula nga bwe tutudde naga bonna nasobya oba bonna banyigirizibwa sole dagomaawo musa tetugenda sukka waawo omulundi oguddako